otulo twabadde tuganye Naalongo nannemerako webake agakagwawo ekikonde kizeemu Balimwezo bakyaganye okumulangira akokolaba ye screenshot eya electoral commission gyefulumizza ku ssaawa nga zennyini ziweza omukaaga ebyaddala nga Balimwezo ayingidde emitwalo 7,130 n'obugwamu kakati wa NRM ekyewunyisa era wano olutalo luvudde nkati n'okusaba sokulakinga nga obululu bw'alina busingibwa meya Lukwago bonna abali ku tali center awo naddala balina ba candidates awo bagamba nti teri wa NRM ku tali center yonna ku polling station weyasingidde omuntu yenna kabe Lukwago kabe Balimwezo wabula wetwogera ali mu kyakubulu n'obululu ali mu kyakubiri n'obululu obuwera emitwalo 2 era nga lwetwogera Lukwago azze mu kyakusatu wabula obululu obujja essaawa nekiri mu kubanga kiteekawo embeera bonna bulago we NRM yawangudde wetwogerera abalonzi balabika nga bo batuuse mu mitwalo egikunukkiriza mu 14 abalonze awamu wabula nga obulu obujja bonna kati bwa NRM kyekidira Balimwezo alina emitwalo 7 ono alina emitwalo 2 abantu bagamba nti yessaawa balangire obulu obujja beebuuza wajje buva biibino sooka olabemu. ekyo siyinza kirekayo webake ng'alaba ntudde bwenzirayo ku social media ndabo bawavaayo ekipya ekigaa bino byakulimba nga buli gavaayo gongera kukaatiriza ekyasoose. I'm like, no. You understand? Why do you think some I put them aside others? The consistency of the... Let me tell you. The simple point is, I am doing this work, and beyond that, you still have a right to raise the issues. So, you can still, there are still rooms for raising issues. Not so. Exactly. Tell me you are done with him, I chase him here. I'm done with him. Okay. He's going to create promotion. But you also keep quiet. He's going to create promotion. Madam, you're going to create promotion. How? I am the candidate. Yes. I like to speak to you. Yes. Do. Number one. Yes. We are not close. And we realize that bring the evidence. Okay? We have to reconcile
these results with what we have. And that's the reason that we want to look at that copy critically. You cannot just look at our copy and you say no when we actually have true results from you. Yeah, so I'm of a view. Let us analyze that the other form that we have, so that we have. It's well. It's well. Have you seen a number of voters? Listen to me too. It's well the point you have said, and it's good that you said that the tamper-proof envelope was not closed. You raised that issue. This issue is not stopping from here. It will still continue. If you are not contented, you will still raise the issue again. I told them the solution. Here Islamic. Thank you.